abalungi be basinga obungi ababi. Abatuwuliriza abalungi, Alex Mukulu ne programu yammwe, abalungi be basinga obungi okusinga ababi mu nsi muno yonna Africa. Olwaleero abatulaba mwebale nnyo okulaba Dream TV. Ndi ne my son-in-law Michael Chris, muyimbi, pastor, yali muyimbi kati pastor, abeera mu London, alina church mu London. Michael, njagala kubuuza ekibuuzo kimu kyokka. Nti okkirizaganya n'ekirowoozo abayimbi aba gospel kuyimba n'ab'ensi, era bwe baba bayimbye kiki bandikoze olutakoolo oba nedda? Kibuuzo kinene ekyo, naye Yesu atugamba mu Matayo essuula 24 olunyiriri 14 nti enjiri eneebuulirwa eri buli kitonde kyonna. Ogwo kye bayita mu luzungu mandate Yesu gye yatuwa. So altar call tesaanidde kuba mu kanisa yokka, naye buli wamu. Kati omuyimbi bw'aba alina ekisa ekimutwala n'ayimbira n'abayimbi b'ensi, kubanga tubalina wano era n'abasumba be bali abayimbirayo, bw'afuna omukisa oba bw'abeera n'akozesa amagezi ag'ekikugu okola altar call mu kifo ekyo, Bayibuli egamba nti nate omwoyo gumu bwe gwegatta ne gulokolebwa, eggulu lyonna liyimirira ne licelebrating omwoyo ogwo ogwegasse ku myoyo egirokoleddwa. So gaba magezi gaggulu omuyimbi oyo okubanga akola altar call mu kifo ekyo, era naawe omukisa abantu balokoke. Mukama yebazibwe nnyo. Oyo Pastor Chris abeera mu London. He's a musician. You can always visit their Ndagiriro. A church bagiyita Kainos Church London. Kainos kiri Kainos Church London. Okay. Tuli mu kibuga London era tusangibwa Bromley mu South London. Okay. So akugambye kozesa omwoyo okumanya oba olina okoluutako oba tolina koluutako. Wow. Pastor Michael, kandowooze katulabe ku mukyala we. Omukyala wo kakati yaddako bannange, tulabe mukyala we ye muwala wange. Amen. Abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi be basinga ababi obungi mu nsi muno. Ono muwala wange ye Gwendolyn, mukyala pastor wa Michael Chris, balina ekanisa mu London era basumba. Ono musumba asumba nebba. Nandyagadde nga ggwe muyimbi wa gospel ate omuweereza wa Katonda, okubuulira abayimbi bawana abaana abato abaagala okuyiga okuyimba oba abaagala okuweereza mu gospel mu buweereza obwa Katonda, njagala obawa amagezi. Abatuwuliriza sanyuse nnyo okubeera nammwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ekisinga obukulu olina okumanya why you're doing what you're doing, your motive. Kubanga Katonda kyatunuulira. Abantu aba bulijjo ffe ng'abantu tutunula ebweru, oyinza okutubuzaabuza, naye Katonda ye alaba mutima. Katonda alaba lwaki okola ky'okola. Katonda alaba ekikusindika. Katonda alaba ekikugoba. Katonda alaba omutima gwo gubeera so bare before him. But also remember, Bible egamba the heart is so deceitful.
So I would advise you to prayerfully, mukusaba okungi mu kunoonya Katonda, mu kwewombeeka n'okwezibika mu kigambo kye. Ogende maaso ge kubanga okubeera kabona mu buweereza bw'okuyimba. Bayibuli egamba Judah shall go first, abayimbi be bakulembera olutalo olw'ensi y'omwoyo. So it's not a ministry that you would want to take lightly. It has to be approached with reverence, prayer, and a lot of humility. That's what I would advise. Webale oyo ye Gwendolyn mukulu omukyala wa Pastor Michael Chris babeera mu London. Webale nnyo. Nsanyuse nnyo okuba naawe. Ntegedde nti mwakyadde muddayo mangu. Obubaka mu bigambo 3-4 eri kyaki ya Mukama buliwa bumpe. Bannaye Yesu anaatera okudda, beera mu bulamu bwo, kolanga atannaba kudda naye ng'ataali kumpi. Planninga n'ejjukira akomawo. Ate egeyeena gy'eri bannange ntuufu. Nga mumanyi Katonda nga bwe mwagala kansubire abantu abatulaba mu mwagala mumumanyi. Abatamumanyi bannaye egeyeena gy'eri namu. Sitaani waali akunta ku nsi, ayagala okutwala emyoyo mingi nnyo. Olunaku olwaleero nkwaniriza nti ne Yesu omwana wa Katonda akwagala nnyo nnyo nnyo, ate ayagala obeere mu bulamu bwe yakutondera, obulamu abundant life, obulamu obw'obulamu, so okuzikirizibwa. Kati gwandaba bw'oba tomumanyi, mukkiriza olunaku olwaleero abeere omulokozi wo, akununule oleme kugenda mu bulamu obw'okuzikirira. Tolimbibwa byansi. Bayibuli egamba twajja ku nsi kuno nga tuli bwereere, era tetulina kye tujjamu, tetulina kye tutwala. Weewaawo kirungi okukola, weewaawo kirungi okugoba ebyobulamu bw'ensi eno, naye jjukira olunaku lugenda kujja lukye ng'ogenze ng'ossizza ogusembayo, naye ekibuuzo kiri nti ogenzeewa? Kati olunaku olwaleero Bayibuli egamba bw'owulira eddoboozi lye tokakanyaza mutima gwo, mukkirize naye akuwa emirembe. Olunaku olwo lwali baakuyise lw'olisa olusembayo osobole okuyingira eggulu ewali obulamu obutuukirivu. Yesu ly'ekkubo, ge mazima, bwe bulamu. Oyo ye Gwendo mukulu, ate nga ekkanisa nziramu oddamu omwami wo ayogedde ndi Kainos Church London. Tuli Bromley, South London. Olina kibalagirira bulungi. Tubeera ku YouTube buli Sunday ssaawa 8:30. Tubeera ku Facebook, ku mikutu gyonna kwetuli Kainos Church London. Bannange mujje nammwe Mukama ajja bbawa omukisa. Ate Kainos Church ya buli mulokole nange kakati buli ateekwa okujja, buli anajja nja kubaako kyenkola. Amiina. Oyo abadde Gwendo. Abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale kulaba Dream TV, okuwuliriza Impact FM, ate awamu n'okumanya nti abalungi be basinga obungi ababi mu nsi gye tulimu. N'olwekyo abalungi gye muli mwenna mugezeeko okulwanyisa abo abatono ababi. Olwaleero njagala kwogera ku character. Character mu Luganda y'embala, embala y'omuntu. Ekyo Katonda kye yakutonda n'akuteekamu n'akikuba kuno n'akyendoosinga nti ye mbalayo. Kigambo kya Lugriiki kiva mu kigambo karaso. Karaso ne kiyingira ne kijja ne kikyuka mpola mpola paka ne kituuka mu Luzungu ne kifuuka character. Character wano mpandiise nti si engeri gy'owoggana ng'ababuulizi abamu, ng'abantu abamu, ba-politicians abamu, abasawo abamu, ebiranga ebyo byonna, billboards, byonna bireekaana.
bireekaana buleekaanyi. So character si engeri gy'okola ki gy'owogganamu wabula engeri gy'oyimirira ng'ebintu byonna biwoggana. Kiddamu character si engeri gy'okola ki gy'owoggana wabula engeri gye weefuga oba gy'oyimirira ng'ebintu byonna ebirala bikola ki biwoggana. Abantu bonna bawoggana, character y'amaanyi esirika n'erinda paka lw'esalawo ekyenkomeredde n'eryoka ekola ki reactinga. Nti character era nayo ekolebwa olutalo lw'okola ki lw'olwana. Bw'oba olwana lutalo lwa kuba bigwo, character eyo ekuba ekigundala ne character ekuba ebikonde endala byetaagisa amaanyi ga njawulo n'obukodyo oba n'okutendekebwa okw'enjawulo. So mu puroguramu eno ngezaako nnyo okugamba abantu nti twesige nnyo character z'abantu oba tuzitunuulire nnyo tumanye emisana yeeyisa atya, ekiro yeeyisa atya, ng'anyiize yeeyisa atya, nga akwatibwa ekintu kyonna yeeyisa atya, ayimirira atya mu kuwoggana okuba kuliwo ku ssaawa eyo, oyimirira otya? Bakuwangudde oba bakubbye obululu oba tebakubbye oba gwe obubbye, naye abantu bonna bwe baba bawoggana kati gweoyimiridde otya? Oyimiridde nga mulimba, nga mubbi? Ebyo byonna bye bikola character. Ne weesanga ng'omuntu ayinza okugamba nti oyo omusajja mulimba, oyo musajja byayogera tabituukiriza. Ye character. Character teva ku kintu kyagitumwa Katonda. Character tekyuka. Kiribanga mugongo. Omugongo babuuza alina omugongo. Omugongo kitegeeza nti do you stand on your word? Oyimirira ku kigambo kyo tokikyusa. Oba enkyo ojja kwogera kirala. Mu mwaka 1986 twafuna ebigambo ebiva mu gavumenti emu okuva mu South Africa oba mu Nigeria. Ebigambo ebyo nga bigamba nti omuntu okubeerawo n'afuga emyaka 10 aba talina kyaliko. Ebyo bigambo byagera oba mufuzi kisimujjuke. Manye engeri gye tukaddiwo eno tufuna dementia. Ndowooza yali omufuzi yali oba mu South Africa. Yonna gye yali naye akugamba nti obuzibu bwaffe bafuzi kulwawo. Ate ne wayitawo ebbanga mbu n'akyusa. Ne wayitawo era ebbanga mbu nze nange mpulira biwulire. Oba yali Burkina Faso. Akati bwakyusa ebyo. Ne tugamba nti banna eyo character n'esimbo oba nedda. Ogenda okukiddamu nga character ogiraba si n'esimbo. Leero eyogera kino luli eyogera kiri. Leero eyogera kino luli eyogera kirala. Tugambibwa nti si kirungi kutrustinga muntu akulimba. Oba yakulimbako omuntu kasita akulimba mute. Kasita akulimba watoddayo mukakasa oba kumuteekako kintu. Kubanga tewali nsonga lwaki aba akulimba. Naddala nga mukulembeze n'akulimba emirundi 6, 7, 8, 9, 10 era nga gw'oli awo nga omusota bwe gumagalaza emmese ne gufuusa kkala ne guzannyisa amaaso emmese neewungira awo era bamaaso ga musota abazungu bakiyita to mesmerize. Omusota gufuuka ne kkala ne gukyusa emmese neewungira awo nga teva mu kifo eraba firimu. Mpozi omusota gukusembera dakiika esembayo bapu. N'olw'ensonga eyo twegendereze abantu betulonda oba betwalonze tubagambe tubabuuze bye bakola buli lunaku. Leero tukoledde ki? Mubabuuze be mwalonze kiki kye bagenda okukola. Gigenda kuba misota kutugumaza tubeere awo paka tubatumira
oba tukolewo ekyetaagisa tutire ddala ekyo ekiba kituliko nga omulabe waffe. Kale nno nze character sina kyenjogerako kinene okujjako bagamba nti mwabaagala okumanya ennyo character muyinza okugenda ne musoma ekitabo ekimu kyawandiikibwa Albert Camus bakiyita The Outsider. Outsider yagaana okugondera ebintu ebireekaana. Ali yekka oba mwe muleekaana yali akola biri yekka. Emirundi egimu abantu ng'abo tubayita ba existentialists nga tebeeguya kiri wano kaakati bakiri above. Naffe nga ba artist tulina okudevelopinga character, tulina okubeera above sea level so that we can direct people but not correct people. The more you correct somebody, the more they ask why lwaki ngamba atyo. So abantu tubayigirize by direction, not by correction. So never again mwenna abali ku Impact nti omulimu gukyagenda mu maaso era gujja kgenda mu maaso nkakasa tujja kujjamu ebintu bingi ebirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaba Dream TV. Mbadde Alex Mukulu, abalungi be basinga ababi obungi mu nsi yonna. Mukama bawe omukisa.